program twejjanjabe njagala okubabuuzaako abalungi abali eyo mbebaza emirimu gye mutuusizaako engalo olunaku olwaleero buli lunaku lwa mukaaga essaawa ezitize nnyini tubeera mu program twejjanjabe tuba twogera ku ndwadde ez'enjawulo abafunye ebirungi twebaza Katonda nga mugenda mu mikolo twebaza Katonda nti mutuuse ku birungi abalina abalwadde nsaba Katonda abeere ng'ate abasuusa abafunye obuzibuzibu nga mulina bye muviiriddwako abammwe okujjako Katonda yaba alina obbagumya yaba alina obbayisamu eyo embeera naye nganze omwana w'omuntu ekyokukola kibeera kitono olunaku olwaleero tuli ku mmuju tugenda basooka tugulirako ommuju kyeki yatandika etya kyekyagiteesaawo nina omusawo oluganda lwaffe lwakukanika naye tujja bbanga tugitawo abanya kalungi asiba musawo nsanyusa okulaba Kalina. Nsaba mbulizeeko abalabi bange abaatwejjanjabe abatulaba ku Terefayina BBS tubaaniriza tubasanyukidde ku programu yaffe eno. Musawo omuntu yakasooka okulaba amannya go gwani? Amannya gange bampita musawo Lilian Wambuzi Ogwanga ndi musawo w'abaana nkolera wano ku mujju. Musawo omuntu atulaba ku twejjanjabe bw'awulira ekigambo mujju bangi n'obupande babuyitako bw'alaba mujju oba waba ali ku website n'alaba ekigambo mujju kyekiba kimujjira mu birowoozo mujju kyeki? Mujju ye Makerere University, John Hopkins University, ezo university bbiri nga zikolagana wamu nga tukola mu kunoonyereza mu ndwadde ez'enjawulo. Endwadde ez'enjawulo twatandika ddala nga tunoonyereza mu bulwadde obwa mukenenya era ne kaakati tunoonyereza nnyo mu bulwadde obwo obwa mukenenya naye kati we tuli tunoonyereza mu bintu bingi nnyo nga kafuba obulwadde bw'amagumba oba just embeera y'amagumba wadde si bulwadde n'ebirala nga kati leero nga we twogera ku mbeera eno tujja giyita mu luzungu neural development naye era tujja kulaba kikitegeeza n'obulwadde obw'engeri obulala. Musawo ebadde nakyejagala okubuuza ogambye munoonyereza naddala ne kawuka ka mukenenya tubeereeyo tuwulira ebigambo bingi eddagala lya mukenenya lyafulumye eriwonyeza ddala abamu bagamba empiso zaafulumye eziwonyeza ddala kati engeri gye ndi naawe ate ng'oli wano mu kino ekitundu wennyini njagala obeere ng'ombulirako ko katini ku ekyo. Kale mu kutandika ddala okunoonyereza okwasooka twali tunoonya ki ekisobola okuyamba omukyala nga alina obulwadde buno obwa mukenenya okuzaala omwana nga talina bulwadde buno. Ne tunoonyereza ku ddagala eryali likozesebwa mu kujjanjaba mukenenya mu bakulu naye ne tugenda nga tweyongerayo nga tunoonyereza ddagala epya eryaba nga livaayo nga tunoonyereza oba lino lisobola okusingawo liri ne twanoonyezaako emabega. Musawo wali wayogerako ku nti abaana okuzaalibwa nga tebalina kawuka na biki ebirala ebitambulira mu eyo layini? Fakati mu kusooka twanoonyereza ekintu ekisobola okuyamba okuziyiza omwana owa maama nga alina akawuka okubanga yetafuna omwana nga bamuzaala talina kawuka naye twagenda nga twongerayo okusinzira ku ddagala eppya eryavaayo okulaba nti era tusobola okutaasa abaana bangi okusinga bwe twali tutaasa emabega. Kakati ate we twavaawo osanga era oluusi abamu abaana bafunye era obulwadde kakati
tutandika okunoonyereza engeri gye tujjanjaba abaana abo. Eddagala lisookera kukeberebwa mu bantu abakulu, naye kati okufuna nga ddoozi ey'abaana okulaba eddagala libayisa litya, bafunamu obulabe. Kaakati ebyo bye tugenda nga tunoonyereza ddagala ki gye basobola okukozesa. Era byebimu bye tukoze mu layini eyo. Musawo, biki ebirala byogamba nti ng'oggyeko akafuba n'akawuka akaleeta mukenenya, biki ebirala ebiri mu kkowe eryo nga mmoju? Kujjako akafuba ne obulwadde bw'omukenenya. Kakati tunoonyereza ne mu area eno gye tuyita neurodevelopment mu Lungereza, naye nga mu Luganda kikwatagana n'enkula y'obwongo. Kakati mu kunoonyereza kuno tukolera nnyo mu baana n'abavubuka. Abaana kuva ku bbanga ki? Tutandika nga omwana yakazaalibwa, wadde ebisinga tutandika nga awezezza mwaka nga gumu okukebera okukulako obwongo, naye tuba tugoberera bano abaana okuva bazaalibwa. Ensonga nti okukulako obwongo kutandika nga omwana tannazaalibwa, kiva na ku maama, embeera y'omwana, embeera ya maama. Maama bw'abeera nga mulwadde n'omwana obwongo buyinza okuba butakula bulungi. So mu kusooka twatandikira ddala ne bano bamaama nga balwadde bakawuka obulwadde bwa mukenenya. Ne tunoonya okulaba abaana baabwe bakuze batya, obwongo bukuze butya. Ebiseera kati ebisinga mu nnaku zino maama asobola okuzaala omwana nga mulamu. Abasinga bw'ogoberera endagiro y'omusawo nakozesa eddagala. Abamu nti tebaagala kujja kufa nti kunywa ddagala. Naye kyembadde njagala okugamba, bwe bagoberera omusawo kyabala amateeka g'abasawo, ne bamira eddagala bulungi erya mukenenya, ne bagenda ne mwantinento ne bazaalira mu malwaliro nga bwe twabagamba, ne bafuna package yonna, basobola okuzaala abaana nga balamu, tebafunye kawuka ka mukenenya. Naye kati twagala kwongerezaako bano abaana bakuze bulungi, already mu lubuto babadde bali mu lubuto nga maama amira lino eddagala. Eddagala nalyo tulinoonyereza wano, naye kati lino eddagala lirina obulabe ku mwana, ku nkula y'omwana. Bye tunoonyereza muki mu kunoonyereza kuno, enkula y'omwana si ey'omubiri gwokka naye ey'obwongo. Omwana anaakula bulungi, anaasoma bulungi, oba lino eddagala yinza okuba nga liriko obulabe okumuaffectinga. Musawo, nga tunatera okuwumbawumba, omuntu ali eyo atulaba ku Terefayina basobola okuaccessinga ekifo kino? Abantu abali aba outsiders, abantu sekinnoomu basobola okujja mu kino ekifo? Kaakati nga wetuli kati tukola nnyo mu kunoonyereza. Abantu abasinga tubajja eri mu malwaliro nga tubaleese wano nga bali mu kibiina ekyokunoonyereza. Tetunnabeera nti tulina service, naye kyetukola kyetujja mu kunoonyereza tugenda ne tugamba ab'omu ministry ti kino kiyamba bwe kiti, tusobole okukikola mu malwaliro n'awalala. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Musawo, akagambo kaakasembayo eri abakyala naddala abawangalira ku ddagala erya mukenenya. Abamu bazaalira mu ba TBA,
muba mulerwa b'oku byalo tebaagala kujja mu malwaliro kati nga gwe omusawo ali wano ne mu research center ki ky'oyinza obbagamba ng'obatunuulidde mu kamera naddala ku nsonga y'okunywa eddagala n'obutazaalira mu bamulerwa? abo abakyala ekisooka kati njagala kusooka kwebaza ministry etaddemu amaanyi okulaba nti buno obulwadde kati abantu tebabukya nnyo n'abakyala njagala beebaza kubanga kati abangi bajja kaakati kyenjagala okubagamba bagezeeko okuzaalira muki mu malwaliro kubanga package eri mu malwaliro bw'oba oli mu antinento waliwo kyebakubuulira ne kyebakola bw'oba ogenda kuzaala waliwo ennyini waliwo kyebakubuulira ne kyebakola bw'oba ozadde waliwo ne package ey'omwana kaakati eyo tojja gifuna eri bw'onyiikira kyebagamba abasawo naawe ojja kufunamu omwana omulamu. Tweyanziza nnyo tweyanzege program twejjanjabe ekyagenda mu maaso kawungeezi k'olwaleero tusinzidde wano ku mujju abatamanyi mujju eri wano eno mulago kyemanyi embeera mu mitawo abasinga akapande embeera mu Kalaba so olunaku olwaleero olw'omukaga lwaleero we tusinzidde omukyala omusawo yatudde dda of course tugenda bba twogera ku eno condition atubuulire eki bwe tuyinza okulabirako omuzadde ali obubonero ki bw'oyinza okulabirako ye bwe kiba tusobola okyewala tuba tuyinza kukyewala tutya. Nsanyusa okulaba ogenda kwogerako nnyo kale nnyabo eyakakulaba gwe mundu ogusoose amannya go gwani? Amannya gange bampita Betty Nyangoma Opio. Wanji? Betty Nyangoma Opio. Waneno ku mujju okolanga ni? Wano ku mujju nkolanga kola ebintu byanjawulo tukola wano mu mujju ebyokunoonyereza naye nkolanga omukugu omu ku banoonyereza enkula y'obwongo bw'abaana. Kitegeeza tulina omuntu omutuufu. Bwe twogera ku eno condition eya neurodevelopment disorder omuntu atulaba ku Terefayina kikya ekiba kimujjira mu mutwe gwe? Bwe twogera ku condition eya neurodevelopment disorder ekijja mu birowoozo by'omuntu yembeera yinza okukosa engeri obwongo gye bukulamu ate era neekosa olulimi engeri omwana gy'ayigamu gy'assaayo ebirowoozo ebintu bwe bityo. Eno embeera abatwala ku Terefayina mutusaasire naffe ebigambo ebimu ebyolusawo bitubuzaabuza okubiteeka mu Luganda tuyinza okiteeka mu Luganda ate ne twonoona nnyo so kati nze mbadde mbuza musawo biki ebimu ebiviirako embeera eno okubeerawo? Embeera eno eya neurodevelopment disorder eyinza okuleetebwawo infections ndowooza z'endwadde maama zayinza okuba nga yafuna ng'ali lubuto oba omwana embeera ezamukosa nga ali mu lubuto oba ng'akula olumu n'embeera z'abamaama abo nga bali mbuto ziyinza okuleetera omwana waabwe okufuna neurodevelopment disorder. Embeera nga okunywa sigala ali lubuto okunywa omwenge n'omwana okuzaalibwa nga tatuuse bulungi ekyo kiyinza okuviirako omwana okufuna obuzibu obwo n'ebintu ebirala. Oyogedde ku mwana okuba nga atuuse omwana atuuse yabeera mu bbanga ki? Omwana atuuse gwe tulaba nti ali mu wiiki 3 mu 7 mu 8 kwanamu batyo so omwana azaalibwa nga akka wansi wa wiiki 3 mu 4 musawo ekirala nga tuli kwera ino ina infections bwe tuwulira infection tuwulira infection bwe tujja amalwaliro mutugamba infection tetwawula infection kiki ezo z'ogamba nti zino zeekuusa ku eno embeera? Infection ziyinza okuba nga omwana n'afuna omusujja oluusi ne gumulinnya ku bwongo omusujja gwamulalama
abaana omwana ayinza okwesika ng'akyali muto ebyo byonna tubitaminganga infections endwadde ezo. Ate ku sayidi ey'amaama era bamaama abamu bayinza okufuna nabo infections. Maama ayinza okufuna omusujja omungi omubi ennyo, ayinza okufuna zi UTIs ezo ne zisukka ne zituuka ku mwana, ebintu bwe bityo. Waliwo ekirala ky'oyinza oga nti kyekuusa oba kisobola okuleetawo embeera eno naddala ku sayidi ey'amaama nga oluusi ye tamanyi? Nga bwe nkugambye nti enneeyisa y'amaama olumu neeno ne genes, simanyi genes kye kitegeeza mu Luganda, naye ebimu ebizibu biva ku genes oba genes oba butafaali oba so nabo buyinza okuleetera omwana okufuna ebizibu ebibya neurodevelopmental problems. Bubonero ki omuntu tutandikire ku maama ye alina akabonero ke yalirabye naga osanga kino kiyinza okuviirako omwana wange okufuna obuzibu atuna bagenda ku mwana? Maama kyenyinza okugamba nti maama bw'aba alwala oba afunye omusujja ayanguwenga agezeeko okulaba nti tafuna busujja ng'ali lubuto, ate bw'aba agufunye oba endwadde endala infections azijjanjabe nga bukyali atangire omwana we okufuna ebizibu ebyo. N'ekirala maama yandirabidde yaligezezzaako n'afuba okulaba nti takozesa sigala biragalalagala ng'ali lubuto. So ate omwana bw'aba nga azaalibwa maama alina okulaba nti bubonero ki bw'ayinza maama okulabirako nti omwana wange maybe ayinza okuba n'ekikyamu. Engeri omwana gy'akolamu emirimu gye ng'okutuula, okwavula, okwogera, ebintu bwe bityo, okutambula, maama alina okwetegereza nnyo n'alaba nti omwana wange ebintu ebyo abikoledde mu bbanga ly'alina okubikoleramu. Then waliwo abaana abamu abazaalibwa nga bali hyper nga mulalu nnyo ali hyper, simanyi oyinza kyogera mu bayita disorder gye bayita ADHD. Omwana aba abuukabuuka nnyo, tasobola kutuula wansi nakkakkana, oba tasobola akola ebintu nga tabirowoozezzaako, oba kizibu okussaayo ebirowoozo. Nti abo abaana nabo babeera ne disorder eyo, era kyekyo tugambye nti ate abaana abo babatwala nnyo mu masomero, naye ate abazadde oba bamaama ne batamanya ngeri bakwata kubanga ebiseera ebisinga bakuba bakube ne balowooza nti bamputtu oba balalu, naye abaana abo ebiseera ebimu bayinza okuba nga balina obuzibu. So kyetuva tugamba nti omwana tomukuba bukubi, bw'olaba nga tasobola kutuula wamu nakkakkana nga bwe kyosuubira nti ekya bulijjo, ayinza okuba alina obuzibu. So agenda mu bifo ebimu, bagenda mu bakugu basobole omwekkenneenya, bakubuulire n'engeri gy'osobola okuyambamu omwana okusinga omukuba. Ate era bw'oba nga oli musomesa oba headmaster oba headmistress, omwana oyo tusobola okumwekkenneenya ne tulaba engeri gy'esobola okukugamba okumuyambamu mu kusoma kwe, asobole okukola performing oba okukola obulungi ng'abaana abalala. Ku mwana ono omwana nga azaaliddwa wakati w'essaawa n'ennaku nga 2, bubonero ki omuzadde bwe yalirabiddeko n'agamba omwana ono kirabika ayina obuzibu? Kati waliwo abaana abamu be bazaala ng'osobola okutunuulira physical appearance oba enkula ye n'olaba nti maybe alina obuzibu, oba omwana alina omutwe omunene, oba omwana alina akatwe akatini, oba omwana emikono gye giri stiff, tegisobola kudda, ng'omwana omukono ogugiraba oti gukaluba nnyo, oba emikono tegisobola kugira bulungi, oba omwana ayiika nnyo amalusu, alina obuuso butini nnyo. Waliwo ebintu ebimu by'osobola okulabirako.
obulabizi n'ogamba nti omwana ono alina obuzibu. So gwe nga owa community oba omuntu abeera naye ky'oyinza omukolera kwe kumuwa support, omumuzzaamu amaanyi oba n'okumuyambako ku byetaaza omulagirirawo we basobola omuyamba, oba wobanga oli musomesa mu community eyo okuyamba ku mwana we omusomese, oba ofune engeri gy'otuukirira abakugu oba tolina tumanyi kyakola, abasobola okubuulira engeri gy'osobola omuhandolingamu. Ate era n'ekirala n'abaana bano olubutabakuba, kubanga waliwo abantu ng'oyinza osanga omwana oba n'agenda n'atulako kabalaza ke n'amusosola n'amukuba oba n'amulangira n'amwogerera bubi ate nga si kirungi. Lastly but not the least, still waliwo bataata abadduka ng'omwana azaaliddwe ow'ekika bwe kityo. Gwe nga gwe omusawo ki ky'oyinza okwogerako ne bataata b'abaana bano? Kyenyinza okugamba bataata nti era ebiseera ebisinga batuleetera abaana bwe bati, naye ebiseera ebisinga era olaba bamaama be babeenyigiramu, bataata abasinga baba badduka. Nekyenyinza okubakubiriza nti bataata tebadduka, bamanye nti baana gye bali si wo yekka yalina ekizibu ekyo. Abaana balina ebizibu ng'ebyo bangi, era bw'ojja mu bifo ebimu bye tukoleramu oyinza okwewuunya nti gwe badde olowooza nti ate ali bubi. Oyinza osanga ate nga waliwo maybe alina obuzibu obusinga ku wuwo, ng'ate owuwo alina byayinza okukola ate omulala byatasobola kukola. So abaana bano bataata tebabasosola, tebababoola, nabo baba baana, baba beetaaga okumanya bataata baabwe ne bamaama okubayambako okuza abaana bano, kubanga okuba n'omwana alina obuzibu bwe butyo olumu bwetaaga okuba n'omuntu ali supportive, ate era olumu bweba bwetaaga omuntu ayamba okuteekamu kasente, kubanga oyinza osanga omwana oyo alina ebintu ebimu byayinza okuba bye yeetaaga okufuna oba eddagala, nga maama ayinza okuba nga obuvunaanyizibwa obutasobola butuukiriza ng'ali yekka. So bataata mbakubiriza temudduka, abaana bano tusobola obbayamba ne baba bulungi oba ne basobola okuba nga basobola okufuna skills ezisobola okubayamba okubeerawo. Omwana bw'owulira nga akusukiriddeko oba nga tomanyi ngeri ya muhandolinga, osobola okunoonya ku bitongole oba abantu nga ffe abakola mu baana abo. Waliwo n'ebitongole ebimu ng'ate teweetaaga na kuwaayo ssente, nga Nakivubo Bbulu waliyo assessment center, balaba abaana abo okuva ku bbalaza mpaka ku Lwokutaano ku bwereere. Era abaana abamu abayina katugambe disorders ezimu nga learning disorders, difficulties, omwana asoma bubi, omwana mukanyammu kuba omwana asemba, nga tonnakuba mwana nti asemba, sooka ofinding out ayinza okuba alina obuzibu, ate ng'obuzibu obwo osobola okufuna omukugu n'akuyamba n'akubulira ki kye bayinza okukola omwana we okusobola okutereera oba okuimprovinga mu ngeri gy'asomamu. So osobola omuleeta ku Nakivubo Bbulu kwa KCC Assessment Center, osobola okutuukirira abakugu. Waliwo ekitongole kyabakiyita Twogere Initiative, oyinza okugenda ebutabika n'olaba ne bakubulira omwana we kizibu kyo kyennyini kyalina. Ne wano ku Boss Mulago waliwo mental clinic gy'osobola okuleetamu omwana ne beeyongera omwekkebejja n'okubuulira engeri gy'omuhandolingamu. Engeri gy'owangalira mu bana abantu gye babeeramu ennyo, nja kusaba oba tofaayo omuntu wange alaba twejjanjabe waba asobola okukubira ku ssimu ayinza kufunira ku nnamba ki? Oba oyagadde okwogerako nange osobola okunkubira ku namba y'essimu eri nooti 775 44 3 6 18. Nsaba oginziriremu. Nooti 775 44 3 6 18. Neeyanziza nnyo, neeyanzeeke. Program twejjanjabe ey'olunaku olwaleero nate bwetyo bwebadde. Tuzze twogera ku mbeera zino n'enkula y'abaana olw'ensonga nti emiti emito gye gigumiza ekibira. Omukyalo ono bw'oba omwetaaze osobola okumukubirako ennamba eyo eyita wansi, oba si kyekyo osobola okujja ku masengere n'onnoonya, nja kuba mu kutuusaako. Abaana abalina ebizibu ku bwongo
oba n'enkula y'obwongo mbeegayiridde temubakuba temubasiba miguwa temubatta bataata tulekeraawo okudduka obuvunaanyizibwa nga tufunye omwana atali mu mbeera nnungi bamaama babeera bamenyeka nnyo ate era nabo bambi kibawa obuzibu bunene nnyo okuba nga babeera n'abaana bano tugenda kubanga tusukkawo olunaku lwa wiikendi abagenda mu mikolo abali mu mikolo nsaba mubeereyo bulungi mukomewo bulungi ababooda tuvuuze n'obuvunaanyizibwa manyi yes mubeera ne excitement naye tubeere beegendereza nnyo obulamu bwe bugagga akawuka ka mukenenya nako kakyeriisa nkuuli mbeegayiridde mulungi ali eyo omuntu oba tomwesiga nkwegayiridde beera ng'okozesa akapiira tuyambeko bannaffe abali ku ddagala tubazzeemu amaanyi tulekeraawo okuba nga tubasosola tugenda kuba nga tusukkawo mukama katonda wangaza amaaso mogi musota